Weewaawo kiba kirungi okubeera mu kikolwa ky'omukwano. Tugambe nti omusajja yeebase ku mukazi we, bali mu kikolwa ky'omukwano, omukyala n'apama oba omukyala n'afuuwa oba omukyala n'ayitira. Kirungi ki ekikirimu, kibi ki ekikirimu? Ebizibu mu mukwano, ebizibu mu bafumbo. Omukyala n'ono abuuzizza ekibuuzo kino alabika abadde n'amakulu, oba ng'alina gye yakiwulira, oba ng'alina gye yakiraba, oba nga kyatuuka ku ye. Okitegedde? Kakati nnyabo njagala kukwanukula bwe nti si kirungi kubeera ng'oli musajja ne weebaka ku mukazi n'apama. Kibi nnyo, kya kisiraani nnyo nga gye nkomezza. Era wakati awo omukyala oyo abaako amabanja mu kika kye, so teriba ddogo. Era balowooza nti teriba ddogo. Omukyala ayinza okuba ng'ekintu ekyo kimutuukako n'agamba balabika bandogo, oba n'atambulako ku musawo ne bamugamba bakuloga, teriba ddogo. Ebyo bye bimu ku bintu ebifumbekedde mu mpewo bye tulina okwetereeza. Omuntu atambula n'emyoyo ebiri, era ne ku lubereberye gyali emyoyo ebiri, era ne mu nnono gyali emyoyo ebiri. Amadiini gannyonnyola ku myoyo ebiri, gannyonnyolawo gatya? Amadiini gagamba nti olubereberye Katonda yatonda zimalayika ne zikola by'atayagala, so teyazitta, so teyazizzaayo, wabula yazirekamu mu nsi. N'addayo n'atonda malayika endala ezinaamuwulirizanga, nga ze mpanguzi ku zimalayika zino enjeemu. Eddiini bw'etyo bweyogera mu bitabo byayo. Obuwangwa butugamba ekintu kye kimu, ate obuwangwa bwogera ne ku muwanga nti bwe yajja n'amayembe oba abasirikale abakuumi. Amayembe ge yajja nago bwe yatuuka eno ne gamujeemera, n'addayo n'aleeta amayembe amalala. Era ne mu mayembe munono nga tusamira, tulina amayembe ga mirundi ebiri. Tulina amayembe ga kifaalu, tulina amayembe amazadde. Kyokka amayembe gonna gakozesa amannya ge gamu. Alina kifaalu era aba n'ejjembe lubowa. Kyokka n'alina ejjembe ezzadde era aba n'ejjembe lubowa. Okitegedde? Okwawula kifaalu ku mayembe amazadde olabira ku bikolwa byago. Ejjembe lya kifaalu litta. Era oli bw'agendayo oba muzzukulu agenze ku musawo alina kifaalu n'agamba nti nina mujja wange ansumbuwa, ejjembe lya kifaalu terirondoola nsonga, terigoba mazima. Limugamba muzzukulu wange ompa akakadde, bw'aba akalina n'akawaayo. Ge mayembe golaba gatigomya abantu. Okitegedde? Oli n'agasiina musango naye ng'amalogo gamufuukidde amalogo, era amalogo ne gaga gundi ye yansindika, era ne bakirondoola ng'era ddala gundi ye yagasindika. Kati amayembe amazadde tegakola bulumbaganyi, kyokka amayembe ga kifaalu gakola obulumbaganyi. Okitegedde? Era go gagenda na musaayi. Era kifaalu bwakulumba omwana bw'atafa waakiri embuzi ewaka efa. Bw'obanga osangiddwa n'amaanyi go, gwe mu kufa embuzi efa. Y'ensonga lwaki lwalabaga nti mulunde nnyo ensolo awaka, embuzi nga tezibulawo, kkapa tezibulawo, endiga biki, ente. Bw'osanga ng'embuzi nga yafudde tokaaba, gw'obadde ow'okufaamu. Ensi erimu emyoyo ebiri. Okitegedde? Kakati omuntu yenna atambula n'emyoyo ebiri. Omuntu yenna aba n'omwoyo omuzadde, oyo ye lubaale w'ekika. Omuntu yenna aba n'omwoyo omubi, ezo ze mpewo embi. Eddiini bwe yali abasomesa yabagamba nti lubaale sitaani, so teyabaawulira, kubanga yali ekuta kadingiddi yeesobola okufuna omujjuzo gw'abantu, efune abagoberezi. Olwaleero abantu lwe bagenda bazibuka amaaso nti lubaale teyali sitaani, baatusuuza byaffe. Okitegedde? Kakati lubaale oba empewo z'ekika
bwe zikizuula nga mwazeegaana mwazisuula mwazeebalama nga zidda ku bbali ezandibadde zibalwanirira nga zidda ku bbali so olw'okuba ziba bangi ate tezibaleka malogo gano kubatta wabula zibaleka mu bbonyaabonyezo okubabonyaabonya empewo zino enzadde nga zidda ku bbali nga zita oba nga zirekera space emyoyo emibi kuba buli wodda emyoyo emibi gitulondoola emyoyo emibi gitunoonya gwe buli wodda buli wotambulira wonna omwoyo omubi weeguli naye ekikutaasa singa abantu babeera bamanye ennono empewo enzadde zibaawo okitegedde era ze ziba zikulwanirira era ze ziba zikukuuma akati abantu bonna bawulira nti gundi yakutte ensolo gundi yakutte omwana wa myezi 3 gundi bamusanze yeeberese ku mbuzi gundi yasse muntu munne gundi yagobye munne ku kibanja naye ng'akimanya ekibanja kyamugobako kituufu kike wabula ono lwakuba alina ssente akwesezza ssente era kituufu n'akimugobako n'amuwangula era n'aleeta n'ebiwandiiko ebituufu nti nga bw'omanyi ssente weeri buli kimu kiba kituufu omuntu wa ssente buli kyayogera kiba kituufu buli kyakola kiba kituufu bw'agenda mu balamuzi bw'agenda mu bakulu b'erosi bw'agenda mu ki olw'okuba buli wamu asonsekawo akakadde bw'aleeta ebiwandiiko bye byeyiba ebituufu okitegedde kati tutambulira ku myoyo emibi lwaki nti nono twazisuula ennono ezandibadde zitulwanire ezandibadde zitufuula abantu abaawamu abooluganda twazisuula ne tukoppa eby'abazungu akati ennono zaffe oba empewo zaffe ne zitwebalama era buli budde zituli ku bbali era bw'otunuulira ensi eno ogenda okulaba nga buli muntu omwoyo omubi gwamufuga buli omu alwana kuggyawo buli omu alwana kutta bw'oba n'ekirungi oli alwana kisaanewo ate bw'ofa omubi n'omulungi bagatta wamu olulimi lumu ne bagamba mwattu abadde mulungi olw'okuba ofudde ovuddewo tokyaddamu kwogera ne basinzira ku ntaana abadde takwagala n'abadde akwagala bonna ne beesooza ku ntaana n'osoberwawo omulungi n'omubi kubanga omaze okufa bw'oba tonnafa wabeerawo abakwogerako ebirungi bw'oba tonnafa wabeerawo ababeera tebakwagalira ddala obeerewo okitegedde era bw'oba tonnafa bizinensi zo zibaako be ziruma buli ky'oba okola kibaako be kiruma buli ky'otuukako wabeerawo abalumwa lwaki oli bw'otyo kyokka bw'ofa n'abadde akulaba obubi ate yeekuba mu mutima n'akulabamu obulungi n'agamba tuteyandifudde bonna ne bagatta olulimi lumu ne basoma ebirango kino yakikola ne kino yakikola kino yeeyisiza bw'ati mu nsi tufiiriddwa nnyo omuntu munnaffe tufiiriddwa omuntu ow'omugaso nga buli omu yeesooza era ku mukolo obulwawo omuntu abadde akuwalana ogw'okufa nga bakuziika kubanga ofudde osaanyeewo n'abadde mulabewo aba akimanyi tokyadda era naye bwe baba bamugaa nti nga kitalo naye addamu tufiiriddwa omuntu abadde wa mugaso naye ng'ate bulijjo abadde alwana oveewo oba emirimu gyo gife okitegedde kakati omuntu abaako emyoyo emibi emyoyo emibi egyo waliwo obubonero obutulabikirako okukakasa toliko emyoyo emibi gyetaaga ogiggyewo nga bukyali abantu abasinga babeera mu kitanda nga yeebase mu kiro aloota ebisolo nga bimugoba n'aloota ebizike n'aloota ebisajjasajja ebitategeerekeka n'aloota ebinnya ng'abigwamu ekinnya kitegeeza ntaana ekinnya kitegeeza ntaana kabonero akakugamba nti genda obikke ku nnyanga za walumbe ojja ekinnya mu bulamu bwo ekinnya namumira ekinnya namuzisa ekinnya kibaamu nzikiza empewo zitulumira mu makowe oba mu madaala ag'enjawulo bw'oba oloota ekinnya kabaka bulamu abaakubanjiza mu kitundu kya walumbe abaakuyigga kutta abaakuyigga kutwala aba yakuteera emyoyo gye twandiyise emisezi egiri abantu era abantu kyebava baloota oli n'aloota omusezi ng'amugoba oli n'aloota omusezi ng'ali ku nju oli ne yeeroota nga ye musezi oli n'aloota ennyama enzirugavu oli n'aloota ennyama etategeerekeka ennyama eyo gy'oloota etegeeza ggwe waliwo akwesunga buli oloota ekinnya nga okigwamu yagala kugwa mu luwonko waliwo ali mu kkula endula ogweyo buli kiro naye kulabula omuntu anaafa alwawo ng'alanga
osobola okuba gw'oloota ebinnya naye nga omwana ku baana b'olina bana kwe kuli agenda oggwa mu kinnya naye ng'ekinnya kirangira ku ggwe. Saayansi wa bwongo, ensi si kuleekaana, ensi kugitegeera. Tegeera ky'oloota okyebuuzeeko. Ebirooto abaana 6 b'olina waliwo agenda naye nga tikuliko mulwadde era bonna obaweerera. Oba oli waka n'olira nti omwana wo mmotoka emukubye ng'ava ku ssomero, oba omwana n'alwala olumbu olutategeerekeka bw'atyo n'afa, oba mukazi wo n'avamu olubuto oba n'azaala omwana n'atakula, oba n'afa ng'azaala. Ebintu bingi. Oba mukyala wo bw'atyo n'atasobola kuwangala naawe n'afiira mu maanyi naye ng'obadde okyamwagala. Naye nga waliwo ebirooto bulijjo by'obadde oloota ewaka, bulijjo oloota olaba ozuukuka ogenda ggwa mu kinnya, bulijjo oloota olaba oyita ku luwonko naye ng'oluyitirako ku bunkenke, bulijjo olaba ekinnya nga kirimu ekizikiza. Ezo ntaana ze ziba zikulamuza. Osobola okuba oloota naye ng'olooteramu bulaaza wo oba muganda wo oba kitaawo oba nnyoko. Wabaawo entaana ng'eyagala kutwala muntu ani addako mu kika, oyinza okuba ggwe oba omuntu omulala. Ekijja kye mulaba, ekijja kisigala kikyabanja abantu. Oyo eyabatwala tetuganye okufa tteeka naye si buli omuntu afiira mu budde mwe yandifiiridde. Ekyo mukyerabidde. Mwekwasa kimu nti okufa tteeka, mbadde era ndifa, mbadde era tulifa, mbadde era buli muntu ajja kufa. Okufa kutya, okufa weekuli. Naye waliwo afa nga naawe olaba nti kituufu alina by'alese ategese, kituufu abaana be tabalesse bubi, kituufu awangaddeko. Naye oba tewangadde nnyo naye ng'ofunye obudde n'oteekateeka kino nga naawe obadde bumativu. Okitegedde? Ate ne wabaawo afiira mu maanyi, ne wabaawo akabi abantu okujula okwekutula ng'afiiridde mu maanyi, ng'olaba tafudde bya bulijjo, ng'olaba teyeefiiridde. Naye nga mu famire mulimu abantu abalootagana ebinnya, kwe kulabula kwe mbagamba. Mugenze ku musawo okusamira, okwaza lubaale, muggyeyo eŋŋoma mufumbye ekijjulo, babategese. Tugenze kwaza mpewo zijje zoogere bye zaagala. Mummwe mulimu aloota ebinnya, mummwe mulimu aloota ng'ali ku ssomero, mummwe mulimu aloota embaga, aloota afumbirwa, aloota awasa, aloota metroni, aloota emperekeze, aloota abaana, aloota ayonsa baana. Muli mu kwaza lubaale. Ne bwe munaayaza lubaale mirundi kakadde temusobola mutereeza. Musooke mwebuuze nga bwe mukuŋŋaanye, waliwo aloota bw'ati ne bw'ati. Bwe mukizuula nga mwali kye muba mugendako kiba tekigenda bayamba. Okitegedde? Muloota mulinnya nsozi, oloota okutta amayinja amazungu, oloota oli mu njazi bwe bayita obutonzi, bwe bayita obulongo bw'oluberibiri. Oyo lubaale aba atudde ku bulongo. Okitegedde? Kakati ebintu ebisinga muyina kubyegendereza. Muyina kubyegendereza. Kakati emyoyo emibi gye tubadde twogerako, omukazi bw'aba mu kikolwa ky'omukwano n'apama abeerako omulongo kizza. Omuntu yenna aloota ng'omwana yeepamidde, n'oloota omwana nga yeepamidde yenna, oyo aba mulongo kizza nga yakubanja. Bw'oloota ng'opama aba mulongo kizza. Okitegedde? Ng'opama aba mulongo kizza. Kyokka ne wabaawo ekirooto ekiraga ng'oloota opama ng'ate osumuluddwa, kubanga okupama bulwadde. Omuntu nga byamuluma buba bulwadde, era omala kgenda mu ttooyi n'olyoka owona. Okitegedde? Era ogenda okuvaayo ng'osobola okunyumya, saate wana emizibu egiba gikuluma watasobola kunyumya, era emboozi batisobola kgenda mu maaso. Ekirooto ky'oloota ng'opama baba bakugamba nti manya kabaka bulamu osobole okusumululwa, kubanga okuloota ng'opama biba mupama mu ttooyi. Abaloota ttooyi oba oloota kabaka bulamu, ttooyi nagibanyonnyola, nagibasomesa. Kati ogwo mweso oloota opama, bapamawa? Bapama mu ttooyi. Ttooyi kye ki? Nagibasomesa. Nnyumba ya kabaka bulamu ey'ekyama esingirayo ddala ddala okuba ey'obulabe, abantu abaloota ttooyi. Okitegedde? Abaakugamba nti ntegeera nsobole okubikka ku by'obukambwe. By'obukambwe kye ki? Wansi kinnya nsonda nnya, mulimu envunyu ezitulya nga tufudde,
ate mulimu ekizikiza. Waggulu ne babikkako enkoma, waggulu ne bazimbako ennyumba ne bagisereka, ye ttooyi. Gw'aloota ayingira mu ttooyi, kabaka bakugamba nti weetaase, manya kuba ntudde ku byama bingi. Nsobola okukulya ate nsobola okuba mukwano gwo, ate nsobola okuvumula, ate nsobola okuyamba. Ttooyi musawo, omuvumuzi. Ogendayo ofa ng'ekiddukano kikuluma, n'otukayo n'owandagaza emizi. Okitegedde? N'ovaayo ng'owonyera ng'oteredde n'ogenda ku mirimu gyo. Naye bw'oba tonnaba kugenda mu ttooyi kufulumya mizi egyo, obeera mulwadde ddala nga n'olubuto olugulumba era nga luzimba era nga lwegugunga. Ttooyi musawo. Ttooyi kye ki? Waggulu nsereka eriko akayumba, eriko siraabu. Bw'olingiza wansi tolabayo, kizikiza. Naye ekizikiza ate kirimu envunyu. Envunyu ze zitulya nga tufudde, ate wansi nsonda nnya. Ttooyi etudde ku ntaana. Kabaka kyava akulaga ttooyi. Okitegedde? Ng'akugamba nti ndi mulungi kungulu, naye singa ontinkuula munda ndi mubi. Ntereeza owone obubi, ntereeza obubi mbubikkeko. Okitegedde? Bw'amala okulaga ttooyi n'akuloosa ng'ogwa mu kinnya. Kye ki? N'akulaga ekinnya ekyereere, ekinnya ekitali kibikkeko nga kyereere, ekinnya eba ntaana ng'ekuyita, eyita abamu ku bafamireyo. Kye kitwala abantu bagende babikka ennyanga za walumbe, ennyanga ntaana, ennyanga za walumbe omubikkeko. Okitegedde? Olubugo oluddugavu, olubugo olumyufu, olubugo olweru. Bw'oba mucwezi, olugoye oluddugavu, olugoye olumyufu, olugoye olweru. Kyokka n'omucwezi abikka olubugo mu kitundu ky'olubugo oluddugavu, kubanga olubugo oluddugavu lugatta amawanga. Lwe lubugo lwa kabaka olukulu Ssebitosi, ate olugoye terukola bwa Ssebitosi. Okitegedde? Ekibuga ekiddugavu, okufuuka ekiddugavu bakinyika mu ttosi. Kabaka ye Ssebitaka. Abacwezi tebakozesa mbugo, naye olubugo oluddugavu lubagatta, balukozesa kubanga buli ggwanga w'olaga wonna kabaka ye Ssebitaka. Era abacwezi bagenda ne bakinagguka n'olugoye oluddugavu. Olugoye oluddugavu terujjaayo makulu. Bikka olubugo oluddugavu, ebitundu ebisigadde kozesa engoye bw'oba mucwezi. Olubugo oluddugavu teruliko muganda na mucwezi, kubanga Ssebitosi, lubugo lwa ttosi, lubugo lwa ttaka, ye Ssebitosi. Kabaka ye Ssebitosi. Olubugo olwo lugatta amawanga gonna. Omucwezi waba agenda okubikka Suwaddiiru, olubugo oluddugavu ayina okugenda nalwo. Lwo teruliiko mba tetwakozesanga mbugo ate biki? Nedda. Ssebitosi. Olw'akabonero kali nti lukolebwa mu ttosi, lunyikibwa mu ttosi, lwe lwa Ssebitaka. Kabaka ye Ssebitaka. Okitegedde? Bikka ku nnyanga za walumbe. Tobawa amagezi bulijjo. Yonna gy'otambulidde yonna ne bw'obeera ludda wa ne bw'obaawa, genda obikke ennyanga za walumbe ng'oloota ebinnya. Okitegedde? Kakati ensonga eno mpanvu ey'okwebaka ku mukazi n'apama. Omukazi oyo abeerako ebbanja nga ffu nnyo, nga vvundu era nga ppanvu. Kyokka omukazi bw'apamira mu kikolwa ky'omukwano kiba kisiraani nga kizze mu maka. Wabula tetutegeeza nti mugobe. Awo guguba mweso. Waliwo ekyoyo ekimutuddeko ekimukozesezza ekyo yeekanze apamye. Tebubadde bugenderevu, ebadde accident. Gw'omanyi okubeera mu kikolwa ky'omukwano oli n'apama, ekivundu ne kitandika mu kitanda mu buliri mubadde musuukamu na ne kitandika. Manyi kye kitegeeza? Ekyo kisiraani sadida. Muyinako era nnyo ne mugenda ne mwebuuza lwaki kino kyabaddewo. So tomugoba, tomukyawa. Obwo bugagga. Oyo mulongo kizza. Omukazi abaako ekyana, omukazi abaako kikizza. Okitegedde? Be bantu abaloota n'aloota akaana nga keepamidde, oyo mulongo kizza. N'aloota akaana nga keefukidde, oyo mulongo kizza. Okitegedde? Omukazi bw'atandika okufuka ku buliri ng'obadde wamuwasa, tomugoba. Mugende mutambule mwezuule, kubanga yakusiima mwasiimagana. Mutambule mwezuule, muggyewo ekyo, mutereeze amaka gammwe. Oloota mpolampola ng'oloota ofuka ku buliri, ate ne kijja mu kikolwa kyennyini eky'obuliwo. Oba n'oloota ng'ofuka ku buliri n'ozukka ng'otonnyezzaako ettonde, oyo maama nanfuka.
kyokka bw'omanya nti olwoota ekikolwa ekyo Suwaddiru kabaka abeerawo kubanga Naafuka ye mwannyina wa kabaka Bulamu kyekika ky'engeye. Okitegedde maama Nabinene aba Nnaalongo mu maka omwo, Mulongo Kizza aba mwana mu maka omwo, ye Mulongo Kalikyejo ye mwana omu gwe muloota okutandikira ku myaka 15 16 okudda wansi ku myaka 8. Omwana oyo bw'atyo oyo oba oliko Mulongo Kizza. Abaana abangi booloota kye kitundu ky'obulongo abalongo. Okitegedde omukazi okupama kisiraani, omukazi okufuuwa kisiraani. Okitegedde okufuuwa era Mulongo Kizza. Omulongo Kizza aba ayita n'omuzimu. Okitegedde aba ayita n'omuzimu ku kikolwa ky'okufuuwa, aba ayita n'omuzimu. Kyokka asobola okufuuwa olw'olumu nga accident ezze naye nga bulijjo tekibeerawo era tekibangawo. Olw'olumu omukazi n'afuuwa. Oyinza okuba omunyiikiddeko nnyo. Okitegedde mulimu abasajja abanyiikivu, mulimu abasajja ababeera nga abatema amavuunike, mulimu abasajja ababeera nga abalina bye basima ng'amaanyi gasusse. Mukazi wattu n'atendewalirwa. Oluusi yagenze mu kikolwa ekyo, oluusi nga yasangiddwa ayagala kugenda mu ttooyi n'ajja afuuwa naye nga bulijjo tekibaawo mu maka gammwe, kizze lwa lumu. Ekyo accident ebeerawo. Ne waliwo okubanga luli yakikola n'addamu n'akikola nga ebbanga lye mumaze mu maka omukazi azze akikola akola afuuwa nga muli mu kikolwa ekyo. Ezo ziba mpewo. Abaako omuzimu naye ng'omuzimu ogwo gwabanga n'Omulongo Kizza era nga bayise babiri, bayita babiri. Okitegedde kyokka ekyokupama kyo tekiriiko accident. Omukazi wakikolera ne waba tetakikolangako, mwezuule mwenoonye. Okitegedde ebintu ebisinga obungi mulina okubitegeera. Ebintu bino bye tubagamba timujja kuddamu kubiwulira. Era omuntu aba afunye eddoboozi lino oba olina okulikuuma butiribiri, kubanga bwe tubasomesa ebintu bino tuba ogiwaza obwongo. Enkya bwe kinaakutuukako omanye lwaki kizze bwe kiti. Bwe tuvuunula omulala obubaka naawe obulala bufuneko laavu buwulirize, ojja kutandika okwevuunula. Omulimu guno gwe tukola gwa bwannakiiwa, tegwaliko kusalira nsimbi olubereberye, wabula ate basiima batuwa obutali buwaze, obutali bukake. Oli ne bw'atoola ekirabo n'akikuwa, oli ne bw'atoola emitwalo 3 n'agakuwa, oli asobola okusiima n'aga nti ebintu by'oyogera bintuukako era kati ntegedde kiki ekinnuma. Olinaga Mulangira kenkuwa emitwalo 10, kenkuwa emitwalo 3, kenkuwa emitwalo 5 g'otamusabye, wabula okusiima n'okwebaza. Ate n'abantu abasinga tebeebaza. Abantu abasinga bintu bibategedde bingi, bategedde ebintu bingi naye lwakuba nti ennamba esinga, mulimu ennamba esinga esiima, ate mulimu ennamba esinga enkodo. Oli nga wali mu kitanda kye alabira ddala mu butuufu, ategedde, afunye okumanya. Ekitegeeza bulijjo ekifuba bwe kinnuma guba muzimu. Ekitegeeza bulijjo bwe nkaabyako eriiso erimu guba muzimu. Ekitegeeza bulijjo olubuto bwe lunnuma guba muzimu. Ekitegeeza bulijjo bwe nsanyalala guba muzimu. Ekitegeeza bulijjo bwe nfuna ekinfuuyirira ku kibegaabega guba muzimu. Abantu nga bategedde. Obwannakyewa omuntu alina engeri gy'abusasula mu ngeri ya kyeyagalire. Bw'otasiima akuzibudde maaso naawe oba tolifuna akusiima. Era n'empewo zo ziba nnyiivu. Olina okusiima omuntu akuzibudde amaaso singa tukyakaaba. Okitegedde singa tetukaaba fe abatudde mu nkola eno. Abantu bonna batadde emikutu egy'enjawulo ku mitimbagano kuno, abasomesa ab'enjawulo, singa bakaaba nga weemuli. Singa tebakaaba, singa tetukaaba, oyinza okusanga kitufuna oluusi kitono. Era abantu abasinga obungi abatera okujja mu lubiri lwaffe, abantu abasinga basuubira bagenda kusanga omusajja ayambala ebyambalo eby'ebbeeyi, yeenagira ebintuntu, nsimbi, biki. Abantu abasinga bajja mu lubiri kibakakatako, bagenda okulanga nfaanana omuntu wa bulijjo. Okitegedde kubanga baatugaana okwegaggasa. Ekitegedde amajolobero si kwe kumanya, majolobero si y'ensonga. Era ojja kunsanga mu kkanzu y'emitwalo 2, enkyo nsange mu kkanzu ya mitwalo 6, enkyo nsange mu kkanzu ya mitwalo 4. Sitegeerekeka. Era oli agenda najja n'agamba nti Mulangira mulaba ntya, bw'aba teyakulabako mu kifaananyi tasobola kutegeera. Okitegedde
bintu ebifaanaganako bwe bityo obwannakyewa bwe buto bwe bubeera bw'oba otegedde ng'otegedde emikutu gyonna egiriko emitimbagano egy'enjawulo abantu bannyo bagunjizaawo emikutu naye ng'ebigendererwa abantu kumanya ne mubawe balye bwe kiba kintu kikutteko siima va mu bbanga wadde oli takulabangako wadde oli takumanyi tamanyi w'obeera siima va mu bbanga gamba nti wabula omusajja ono kemuwa emitwalo 3 oba omukyalo ono asomesa bw'ati kemuwa emitwalo 3 kitegedde bw'oba na bukadde 10 gakenkuweko kakadde kaaku okitegedde abalokole nno oba bakiyita kusiga ndowooza kusiga buli lwowo omuntu gw'oggyeemu ekyamakulu empewo zo n'emyoyo gyo gibaawo nga gikulaba buli lwogaba bakugamba bw'osanga omulalu okitegeera bw'osanga omulalu n'omuwa ofaanana wadde Katonda muwe ayinza obutakwebaza kuba mulalu ne waliwo ekyamusiimuula waliwo ekikulabye waliwo ekimaakinze ne kinootinga ne kigamba kituufu obadde osaanidde omuwa ataani anaamuwanga mulalu oluusi bwali bugyemu bwa famire yaabwe bambi omwana n'agwa eddalu okitegedde naye nga te ku kkubo okwo abazira kisa be balikuuma obulamu bwe n'owo omulalu enkya emirimu ne gisumulukuka bw'osanga omuntu ajeera muwe okitegedde abantu abali ku kkubo abantu abeetaaga obuyambi abalubaale muyige okugaba okitegedde abantu abeetaaga obuyambi naye nga banaku munaku naye nga ensonga yandizikoze naye nga tasobola ab'ekika baagaana oluusi bamugaana okuzimba essabo ku kika kyabwe oli n'abeera mu nkuseere bw'omusanga ng'oyinamu omutwalo muweeko 3 muweeko 2 bw'osanga omulalu teyayagala bwali bugyemu bw'abafamire bamulekerera eddalu ne linyiikira n'afuuka mulalu naye ng'ekyamusuula eddalu kigamba okuwangaala kwe ku kkubo abantu abayise be bajja okumukasukiranga yaako okulya mwattu n'omwana ogenda emirimu ne gisumulukuka twabasomesa ku kintu ky'okuwa abalalu mubawe tolondoola ti oba eddalu lino alabika yatta muntu ne bamusuula eddalu tomanya omulungi n'omubi tojja bamanya wabula muboonoowa mu abantu mwenna batera okusanga abalalu ku makubo temubayitako bw'oba oyina nnusu 5 bimuwe bw'oba oyina nnusu 10 lumuwe bw'osanga oli ng'ali mu bwetaavu ng'alina ekintu kyakusaba muwe omulubaale ogwo mulimo gwo omulubaale omuntu gw'oggyeemu omugaso muwe wadde takumanyi wadde takulabangako basomesa bangi nnyo abeewaddeyo ku mitimbagano gino bangi nnyo abenyigidde mu nkola eno ey'okusomesa abantu naye ng'ate bakozesa bwannakyewa ne oli n'atigulawo omukutu tataddeeko salesale tinjagala kakadde okuvunwa ekyoto njagala kino biki okitegedde naawe n'olaba nti mutuufu byakusomesa oyinamu kyojjeemu bw'ojja ku mukutu guno ogwaffe n'obaako kyojjamu n'ogenda ku mukutu omulala n'obaako kyojjamu n'ogenda ku mikutu emirala n'obaako kyojjamu n'ogattagatta ogenda okulaba ng'ofunye okumanya mu nsi nga tokyali mu buyabuya bannange muyige okugaba abalubaale babeera bagabi abalubaale babeera balungi era omulubaale gy'okoma okugaba n'okubeera nti tokaliza era omulubaale bw'oyamba yonna gy'oliraga obeera ojja kufuna obuyambi tufunye abalubaale bangi nnyo mu lubiri lwaffe naye nga baavu nga tebalina n'ayimirizaawo ensonga ze naye nga gw'omukwatirako gw'omuwaayo 3 bw'alwala bw'afuna kino mulimu abalubaale abamu nga lubaale waabwe wantabaalo n'obeera naye emyezi 4 emyezi 5 naye nga bw'alwala omutwala mu ddwaliro bw'afunamu obuzibu njagala gendako kaŋŋumwa ne transport biki so kyeki nti mu biseera byo ng'okyalina amalala okyakola okyafuna ssente wayambanga wakwatirangako gw'oteekeddwa okukwatirako wasiimanga akukoledde ekirungi bw'osiima kukoledde ekirungi gy'oliraga bali kusiima bw'ogabira ali mu bwetaavu gy'oliraga buli bano obwetaavu bali kugabira ensi yeefuula ensi tefaanagana kyenda ky'olimu olwaleero tomanyi nkya ky'ogenda kuba olwaleero bw'ona okwatira kuwona eyo maaka ekwewandiiseeko gy'oliraga ng'otuuse mu kaseera k'okulemererwa ojja kufuna yakwatirako bw'onooba mukodo nga tomogola ku ky'olina waliwo akaseera w'osobola okusangira embeera nga yeefudde nga gy'oliraga bajja kukusindiikirizanga kikwewandiikako omuntu atambula n'obutalabika okitegedde buli lw'oyamba buli lw'okwatira ku bateesobola buli lw'okwatira ku bantu ab'omugaso tuba n'ebintu bingi eby'okukola
n'abasomesa bangi abatikoko enkola ez'enjigiriza ku mitimbagano egy'enjawulo, oba oli musawo oba oli muki oba oli yeevuddemu naye ng'asomesa ku buwangwa na nnono, temubalaba okubeera ku mitimbagano okwo nga basiiba boogera ne balerettuka ne boogera n'amaaso ne gabagwa mu kamwa ti tebalina byetaago, baba n'ebyetaago ewaabwe. Abamu baba tebalina mayumba, abamu babeera we bali bapangisaawo, abamu babeera n'embuga zaabwe naye ng'embuga zirina ebizibanja. Ffenna ne mu mbiri gye tutudde amabanja mangi, oluusi eri ennyumba yeetaaga okuddaabiriza, oluusi eno yeetaagako essubi, biki. N'olwekyo bw'ogenda abantu bakusiimasiima ne bakusiima abantu 5 ate naawe eno baako kookolamu ate oluusi ne kakwongeramu amaanyi. N'olwekyo abantu abasinga abeewaddeyo mubawe, ate ne babeera basabye era mubawe. Oli ayinza okwevaamu n'agamba naye abantu bano ke mbasabe, n'agamba nina obwetaavu bw'ekitiibwa akakadde mu kasonde mukamuwe, mubawe. Bantu ab'enjawulo mubawe, naddala bantu abenyigidde mu nnono, abantu afuba okulaba nti oli ajja ku mitimbagano guno n'abaako kyayogera n'atawemula, kubanga emitimbagano egy'enjawulo gijjuddeko bintu obuseegu biki. Waliwo okuwemula okubeera mu mpewo, tugambe nnyinza okuba nkuddamu audio okitegedde ne njogera ku bukyala ne njogera ku ki, kyekitundutundu mu mpewo mwekiri, okitegedde obeera open, oli ayina ensundo ku kasolo, okitegedde n'omunnyonnyola ng'omunnyonnyolera ddala ekibintu Luganda. Okwo kwemula si kwenjogerako. Waliwo abantu emitimbagano gino nga bo bagiriko buseegu, kwolesa bya buseegu, bwerere bwabwe biki. N'abantu ababa bavuddeyo ab'enjawulo be muwulira ku mitimbagano egy'enjawulo, emikutu egy'enjawulo emingi ennyo egiri ku mitimbagano gino ku intaneti, naye ng'olaba nti oli asomesa bya nnono ng'abantu b'ensi abamu ababuyabuya bajja kubitegeera. Bannange, bw'oba n'obukadde 10 ekigaana okuwa omuntu oyo akakadde kiki? Bw'oba n'emitwalo 10 ekigaana okumuwako emitwalo 3 kiki? Bw'oba ng'olaba nti ebintu ebisinga, waliwo ebintu bye ŋŋenda mpiikinga, waliwo ebintu bye ŋŋenda nzijamu, waliwo ebintu bye mmanya, mubawe baddemu amaanyi. Ojja kgenda okulaba ng'abantu abasinga obungi ebintu bibatuukirira ku maka gaabwe, nga emitimbagano gino gikusembereza okumanya n'okutegeera mu makaago, mu kitanda kyo, n'otula mu kitanda kyo n'owuliriza abasomesa ab'enjawulo. So luli lubaale yali nga wakutambulira, kati olwaleero abantu ennyimba z'abalongo biki abantu babibasembereza biri mu maka gammwe, naye ababibasembereza mubawenga. Tekyetaaga muntu kumala kumanya oba kulabako, muwenga. Okitegedde, muwenga alye, kuba kati ebintu bibasemberedde mu maka gammwe. Ne bw'oba mu takisi, ne bw'oba luddawa, osobola okugenda ng'osoma ku mpewo, osobola okugenda ng'olondoola ennono, osobola okugenda ng'omanya ngenda kutandikira ku ki, osobola okumanya nti mpewo bw'eti yennuma, osobola okumanya nti bulijjo omuzimu gwe gunsumbuwa, n'ofuna okumanya muli ofunamu okusiima n'ogamba naye omusajja ono ke mmuweeyo kino, ate n'otamuwa lumu, n'osigala ng'omuwa okitegedde, mubawe mutuwe, okitegedde. Nange sigaana kwesabira, nange neesabira. Bwe ngamba nti mubawe nga nange ngamba nange mumpe, okitegedde. Naye singa ngambye nti mumpe nze nzekka, kiba kitegeeza nti abalala basomesa tebabimanyi, kiba kitegeeza nti abalala si ba mugaso. So bwe tuba twogera nga ffenna tukulembera ennono, tulina kwogerera wamu nti buli muntu avaayo okusomesa abantu ku bwannakyewa, okitegedde, olina ky'omufunamu. N'olwekyo bwe tuba tugamba nti mubawe, twogerera wamu, bawe mpa bawe, okitegedde. Buli gy'omanyi nti ofunirayo okumanya. Ne bw'aba musawo nga yakujja kwemu n'akutuusa ku 2, jjukira ng'okuddangayo okumwebaza. Omuntu yenna nga okimanyi nti teyakuggusa naye yafubaku. Kati ng'okugeza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono erina abantu abayise emikono gyayo bangi. Ffe tufuna abantu, olina kugamba nti naliko ewakabona gundi muzikiriza y'obuwangwa n'ennono, okitegedde, era n'omugamba nti oddangayo n'omwebaza, kubanga yakujja kwemu n'akutuusa ku 2. Nga bw'omanyi nti ensonga zino oluusi mulimu abantu abamu nga tezitererera wamu, ate mulimu abantu abamu oluusi nga tanywerera wamu, mulimu abantu abamu nga ajja kubeera ku musawo tajja kumuwa budde. Ebyo bibeerawo mu bantu, tubimanyi, okitegedde. Oli n'ava ku ono n'agenda ku oli, n'ava ku ono n'agenda ku oli, naye oli bw'ajjeewo ng'avudde wa gundi, tomubuuliriza nnyo gundi byabadde amukolera, wabula mugamba amwebaze, kubanga oba oli awo teyandikutuuseeko gwagenda omuggusa. Oli owaatuukira ku muntu agenda omuggusa baba ayiseemu oluusi ebalayifusaako gaba madaala, obutabeerabira, obutabogerera bubi, obutabakyawa, buli gy'oyise libadde eddaala. Singa tomaze kuyita eyo tewandituuse ku mutuufu. Okusigala nga mubajjukira nga mubogerako ebirungi, tembogerako bibi.
abamu mulina abantu ababakolera ebirungi naye nga basawo, okitegedde, naye nga teyasobola kukuggusa. Oluusi ensonga ze yali tazimanyi naye nga yalwananga nnyo nga akkolera birungi naye obutakuggusa tomukyawa. Bw'osanga omuntu amwogerako mulwanirire, gamba nedda ze ebbanga lye namalayo ekyo saakiraba, kitekyali bwe kiti, bw'etyo ensi bwe tujja okugiyitamu, era lubaala ajja kutusiimanga nnyo bw'omuntu abaako obulambe bwe. Kansuubire nti yabuze ekibuzo kino eky'omuntu okupama okitegedde bulungi. Akukuume Liisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.